Mukama waffe yeebazibwe, balamusiza mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa nate okuba nga tukyali balamu olunaku olwaleero. Ekitiibwa kya Mukama. Bannange, korona gyali, mwambale masiki, ffenna twagala kubeera balamu. Abantu bafa, temubitwala nga bya muzannyo, abantu bafa, mwambale masiki. Leero tugenda kusinzira mu kitabo kya Isaaya 43. Mukama atugamba ki? Mwana musatu, eri gwaweddemu amaanyi, eri gwaweddemu essuubi, eri gwalaba ng'olemereddwa, ng'olaba embeera ekuli mu maaso tekyayinza. Mukama akugamba ki? Bayibuli eyogedde bw'eti mu kitabo kya Isaaya 43 olunyiriri olusooka lugambye nti, naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo, era eyakubumba gwe Isirayiri, nti totya kubanga nnaakununula, nakuyita erinnya lyo oli wange. Olwokubiri nti bw'onooyitanga mu mazzi naabeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, Omutukuvu wa Isirayiri, Omulokozi wo. Nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo, Kuusi ne Seeba ku lulwo, kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wa kitiibwa. Nange nakwagala, kyendiva mpaayo abasajja ku lulwo, n'amawanga ku lw'obulamu bwo. Totya kubanga nze ndi wamu naawe. Ndireeta ezzadde lyo okuliggya obuvanjuba, n'enkuŋŋaanya okuva ebugwanjuba. Njagala tutunuulire olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu. Mulokole, teri mbeera gy'ogenda kusanga nga nnyangu. Bayibuli egambye nti bw'onooyitanga mu mazzi, kitegeeza waliwo embeera egenda okubeerera ng'emigga gy'amazzi mu maaso go, ng'ojja kusaba naye ng'embeera yo Mukama agitaddewo okuba ng'ogiyitamu, nga ne bw'onoogisabira tegenda kuvaawo. Waliwo akaseera k'ogenda okusanga ng'olinganga atambulira mu muliro, naye Mukama akugambye omuliro gwo tegugenda kukusiriiza, tegugenda kukwakirako. Eyo embeera gy'oyitamu tegenda kukusaanyaawo, embeera gy'oyitamu tegenda kukutta. Mukama agambye ali wamu naawe. Totya bakama abo abagulumuse, totya mbeera egulumuse mu maaso go. Koowoola Mukama kubanga agambye ali wamu naawe, anaakuyambanga. Okitegeera? Agambye ali wamu naawe, agenda kukuyamba mu buli mbeera yonna. Todduka kubanga n'abayigiriza ba Yesu tebadduka mu lyato, baamanya nti waliwo ali mu lyato. So todduka, gwe tunuulira Mukama Katonda kubanga akugambye bw'onooyitanga mu mazzi ajja kubeera wamu naawe. So waliwo embeera gye tugenda okuyitamu nga tegenda kuvaawo, naye nga Mukama agenda kutuwanira okuba nga tugiyitamu. So nkugamba tonafuwa, toggwaamu maanyi, teweekubagiza, togamba nti ate nze Katonda andeseewo. Katonda tannakulekawo, wabula aleseewo eyo embeera okusobola okuba nga olaba amaanyi ge. Katonda atuleka okuyita mu mbeera ng'ayagala tulabe obukulu bwe. Okitegeera? Katonda asobola okuleka okuyita mu migga gy'amazzi, embeera egenda kugolokoka mu maaso go, ebeere ng'emigga gy'amazzi, ebeere ng'amayengo g'oku nnyanja, naye Mukama akugamba totya. Totya ebyo by'ogenda okusanga, totya mbuyaga eyo egenda okubumbuja mu maaso go, totya muliro gwo gw'ogenda kuyitamu, kubanga ne Misaki, Ebenego ne Sedulaki tebaatya, naye baakoola Katonda waabwe. So sigala ng'okoola Katonda, Katonda agenda kuwulira, Katonda agenda kubeera wamu naawe. Tova ku mulimo gwo nga Mukama tannakugamba nti va ku mulimo gwo. Lwana olutalo ne Katonda, tolwana kusinzira ku magezi go, naye koowoola Katonda, omugambe Mukama wano wannemye. Katonda mwesigwa, agenda kuyisaawo. Bw'aba agambye nti mu mazzi ajja kubeera naawe, ne mu mbeera eyo agenda kubeera naawe, agenda kuyamba. Akugambye nti totya. Katonda ye yakutonda ggwe, ye yakubumba, yamanyi ebintu ebikuli mu maaso. So nkugamba nti beera mukkakkamu, totunuulira mbeera,
wabula tunuulira oyo asobola okukuyisamu eyo embeera. Tunuulira Katonda kubanga agambye ali wamu naawe. Kyonna ekigulomose gy'oli, kyonna ekibumbujja gy'oli, omuyaga gwonna gw'oyitamu, embeera yonna gy'oyitamu, manya nti Katonda agiraba. Katonda amanyi buli mbeera gy'oyitamu. So weesige Mukama Katonda, tambulira ku kigambo kya Katonda, tambulira ku kiragiro kya Katonda, koowoola Katonda mu buli mbeera yonna. Yiga okukoowoola Katonda nga bigaanye, yiga okukoowoola Katonda nga biwedde. Weebaze Katonda olw'ekyo kyakuyisizaamu, era weebaze Katonda olw'ekyo ekizze. Omugambe Mukama nkwebaza olw'omuyaga guno kuba manyi oli wamu nange, nja kuguyitamu. Bayibuli egamba nti mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna, oba kibi oba kirungi. Mugambe Mukama nkwebaza olw'omuyaga guno ogugolokose gye ndi. Mmanyi nti oli wamu nange era ogenda kumpanguza kubanga oli wamu nange, waŋŋamba sitya. Okitegeera? So todduka, tonoonya buyambi walala wonna, obuyambi bwe bunoonya eri Katonda. Okitegeera?